Kakati abaami bano bali mu kugezesa Katonda, bali mu kumusoomooza balabo badda kituufu Katonda ayinza okubatwala naye tebamanyi kye bazannyirako. Kakati abaami bano baziise nga balamu. Munnaabwe yafudde ku kitundu ne bajja okusima entaana. Bwe bamaze okusima entaana ne bagisemintinga bulungi nnyo. Kati olw'effujjo ly'abavubuka nga b'omanyi effujjo abantu lye bakola ku mufu ng'afudde, baagudde mu ntaana eyo bagyepimemu balabe oba nabo ebatuuka. Seba abaami bano ne bakka mu ntaana ya munnaabwe ne balyoka babaziika nga bakyali balamu era babataddeko ekibaati kye bagenda okukozesa nga bali mu kusimentinga omufu n'akatimba ne bateekako n'amabulooka ne baziikira wansi. Bwe bamaze eyo akabanga ne balyoka bavayo bonna nga bawaga bahiro. Naye my friend, obulamu tebabuzannyirako, wamma ggwe ndaba. Osobola okukkiriza okuzannyira mu ntaana y'omufu, omufu ali wali mu ddiiro bamugolodde bagenda kumuziika. Kyokka ggwe oli eno ku ntaana ye oli mu kugyegezaamu. Omufu oyo bw'anyiiga n'alaba nti muli mu kumusekerera, n'anyiiga n'alaba ng'omufu muli mu kumusekerera okuba avudde mu bulamu bw'ensi eno obuwooma nga ki. Kyokka mu obulamu mubuzannyisa mukema Mukama Katonda. Mukimanyi nti oyo omufu asobola okujja n'abaako ku mmwe ababiri gw'atwala, n'abaako gw'atwala naawe bakuziike bakusimire eyiyo oleme kkayanira ntaana ye. Kati bano ababiri bali mu kkayanira ntaana ya munnaabwe omufu eyafudde. Kati omufu ayinza okubatta n'abatwala bamugoberere nabo bafunire entaana ezaabwe ze babazannyiramu. Kati abantu bamu bano eno bakema Mukama Katonda ate bino ebintu bituukirira. Mujje mwegeneza abantu abakemyekemye Mukama Katonda mu nsonga z'okufa bamaliriza bafudde. Oli asobola okukola vidiyo ng'atudde mu luyimba lwa Walumbe Zaaya n'alaga ennaku ne bagamba nti wayise wiiki emu yafudde. Okitegeera mulimu ebintu emu ebitasaana zannyiramu, naye temuzannyira mu ntaana z'abagenzi, tekiba kirungi. Omufu obanga amusekerera okufa. Kakutuseka katambika abasajja bano obeerabireko vidiyo nkusaba ogimpereka like vidiyo yiiyo. Kakati abantu tebakimanyi nti ebintu ebimu bituukirira kubanga okulabisibwa. Ebintu ebimu omuntu asobola okukikola ng'alinga ng'agamba nti kinyumo naye ne kituukirira ate n'amala n'afiira ebyaddala. Mbuulira, towulirangako omuntu eyeegezezzaamu okufa ng'akuyita ng'okusaaga kale ne yeebikka n'amala n'afa. Gundi yabadde azannya ng'agamba musimanya ye asobola okufa biki yafiiridde ddala munnange. Kati abantu abamu balowooza nti ebintu bino byakusaaga, kumbe bino ebintu bibeera bya ddala. Okitegeera? Kaakati baganda bange mulekerawo okuzannyira ku bulamu bwammwe. Ate ne bannange bannayuganda lwaki simanyi lwaki mwali mulabeeko k'abazungu nga bazannyira ku ntaana nga bazannyira ku kuziika.
omuntu bw'afa aba afudde kaba kaseera ka nnaku. Famire zibeera mu nnaku mwe mubeera eno ng'abakungubazi muli mu kusikira ku kuziika. Mwali mulabyeko omuzungu ng'ali ku maziika n'olaba nga abazungu batandise okuzanyira mu ntaana y'omufu. Naye bannayuganda osanga bannayuganda nga bakutte omwenge bagwiyeeye mu ntaana ya munnaabwe ne bakwata walagi ne bakwata enjaga ne bagimansamansa ku ntaana. Kwegamba abannayuganda bakolera ddala ebintu ebinyiiza n'omuntu afudde. Mukimanye nti omuntu bw'afa aba takyali mukwano gwammwe. Ne bw'aba abadde nfanfeewo oba taatawo oba maamawo bw'afa akyuka guli guba gufuuse muzimu. Guba gufuuse muzimu ne bw'aba abadde akwagala nnyo. Kati omuntu afudde osimye entaana bagenda kumuziika mumusooseeyo okuziikibwa. Mukimanyi nti muba mulese emyoyo gyammwe mu ntaana eyo. Emyoyo muba mugirese mu ntaana eyo. Bannayuganda tebakimanyi. Muli eyo mulina ebibalondoola kumbe mulina ebintu bye mwakola bye mutamanyi. Entaana ya munno kyekigwebasaamu nga tebagisimidde ggwe yiyo. Lwaki webaka mu ntaana y'omufu nga si yiyo ggwe omulamu? Omuntu omulamu abeera mu ntaana. Okimanyi nti buli bw'ova olekawo omwoyo gwo gusooka ne gusigalawo. Kati omuntu otudde mu ntaana y'omuntu bazze ne bamuziikamu oleseemu akawoowooko n'akasuuko. Omuntu oyo aba ajja kukulondoola, aba agenda kukulondoola. Be bano boolaba nga tebakiibako obutulo tubabuze biki yamonkoola omufu. Kati kino bakiyita okusoomooza omufu, mocking the dead. Okitegeera nga bamookinga omuntu omufu, omuntu mumulekawo mule mirembe. Yeefiiridde bibye naye obulamu abadde akyabwagala. Nemmwe abasigadde ku nsi mutandise okumukola mu komedi, mumukola mu katemba, mwebaka mu ntaana ye. Mulowooza muye gy'alaze abadde ayagalayo? Olowooza ye abadde tayagala bulamu? So bannayuganda ebintu ebimu tubikole nga tukimanyi nti bintu bino tubikola naye binsobola okuvaamu akabi. Mulekerawo okumookinga abantu abafudde. Banyiiga ate baba banyiigira ddala nga bibasobola. Omuntu gy'aba tasobola kukola nga mulamu bw'afa ate aba akikubisamu emirundi 600 ng'akikolerawo ku supiidi. Oli ayinza okuba nga bali talina mutima mussi guttanga mulamu naye bw'afa aba atwala kyere. Sekyo mulina okukimanya ate n'okusiranya aba alina amaanyi agasiranya. Olaba bizinesi z'okudda mabega, olaba kulwala famire yo tibiteredde ebintu ebitambula. Kumbe wa mookinga omufu. Bannayuganda mukyuseemu ku bintu bye mukola si birungi. Si birungi. Ennono ze muliko ennono ebuwanga n'ennono abantu baabiviirako ddala. Bakola bye baagala. Mwalaba waneena ab'omukwano baagenda ne baziika munnaabwe. Bwe baziika munnaabwe baali munnaabwe yali munywanjaga nga muli waakakoola era nga balina guruupu yaabwe bonna. Bwe baamaliriza baatandika okuyiwa enjaga ku ntaana. Omusaalaba guno gwe bateeka ku ntaana y'omuntu ng'afudde nga baguwunzika. Nga woolaba Illuminati ne baguwunzika. Ne batandika okuzannyira ku nki? Ku malaalo ge. Omufu yanyiiga. Omufu yanyiiga. Bonna ne batandika okugwa eddalu. Abalala ne batandika okufa. Bamaliza batandise kwekubira mulanga nga baagala abantu babayambe bakole emikolo n'omufu bamwegayirire abaleke abasonyiwe. Naye nga lyali ffujjo lyabwe lye lyabatuusaawo. So mwesonyiwe abantu abafudde mubawe ekitiibwa mubaleke bawummule emirembe. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekuumira ku mukutu mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala. Ate n'abakutweyunga kugenda maaso n'okuba nti okonamu kapesa ka subscribe osobola okuba nti ate ofuna amawulire update buli mawulire agaakagwawo. Eno y'ensibuko y'amawulire g'otagenda kusanga ku channel ndala yonna yonna kakobe ku TV ogasanga wano ku channel ya CEO Michael Uganda. Nakugamba ono tuba ne variety y'ebintu byonna ebiyigiriza, ebirabula, ebisomesa, ebibuulirira, ebisesa, buli kimu tuba nakyo. Tetuvoola, tetuvuma, tetukonjera. Baagala nnyo mwenna Mukama Katonda abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi,
buli omu gy'asinzira okundaba mweraba.